Lungi atugoberera oli ku Glosh TV nkwaniriza ko bwaniriza. Tebwerabira kulabika nga ate o likinga o subscribinga o commentinga o sharinga kirungi nnyo. Munnange nno olunaku olwaleero Queen Elizabeth n'abakyala owa Bungereza yalabise okubanga mwana wattu atuva ku maaso. Jjukira nti n'abakyala wa Bungereza alina ettofaali ddene nnyo. Okufa kwe tekukoma Bungereza wokka, olw'ensonga nti waliwo n'ensi ezatwalibwa Bungereza nga mwe muli ne Uganda. Elizabeth owookubiri yenna abakyala akyasinza okulabika nga aweereza ennyo mu byafaayo eby'obwakabaka obw'eggwanga erya United Kingdom. Era ono afiridde mu katundu akayitibwa Balmoral ku myaka 96 nga entebe oba namulondo agituddeko emyaka egiwerera ddala 7 ng'aweereza, okusinziira ku mwana we ayitibwa Kabaka Charles. Kaakati mu kaseera kano owookusatu, kubanga agenda kubeera kabaka essaawa yonna, mukyala wabeere n'abakyala, yavudde n'ategeeza nti nno okuviibwako maama kaseera kannaku nnyo eri gy'ali, era nga mwana wattu kamukosezza, n'ategeeza nti kakosezza ggwanga lya UK lyokka, wabula n'ensi ezikuŋŋaanira mu UK ze yawa obwetwaze. Kati avuddeyo n'ategeeza nti mwana wattu ebintu bino byandibanga bikalubiridde buli omu gwe munnanga agenda mu maaso n'okulabika nga ate ono owa Bungereza yakola ky'amaanyi nnyo okulabika nga ayimirizawo Bungereza okulabika nga etambula nga egenda mu maaso, era bamukreditinga nnyo. Success nyingi zatuuseko oba obuwanguzi bungi bwatuuseeko nga yali kuddamula agitwala mu maaso. Elizabeth gwe twogerako amannya g'amatuufu ye Elizabeth Alexandra Mary Windsor, era nga yazaalibwanga ennaku z'omwezi 21 April mwaka 1926, era nga mwana wattu yazaalibwa mu katundu aka Berkeley Square agasangibwa mu kibuga London, era nga yazaala abaana oluvannyuma, abaana okwali Albert, Duke owe York ne George omwana we, naye mwana we bangi be yazaala, bangi okutwaliza wamu, sobola kweka nga ate mbamalayo olwakadde oba n'abakyala. Elizabeth yakulira mu maka, yakulira mu lubiri era mwe yasomera. Ye ne mwannyina ayitibwa Margaret Rose, yazaalibwa mu mwaka 1930, basomera mu lubiri mu ate yabayisiza ddala bubi, bayisibwanga ngeri ya kintu ng'era bw'omanyi omulangira oba abambejja bye bayisibwa. Ku myaka 6 Elizabeth yategeezaako eyali amuyigiriza, n'amugamba nti nze gw'olaba ku gino emyaka 6 ekirooto kyange kyakubeera first lady ow'ensi eno, nga nnyina Hose yali mwana muto naye nga yeerabamu ekintu eky'obukulembeze. Era waliwo we boogera ne batutegeeza nti ku myaka emito mwana wattu ono yalaga obuvunaanyizibwa eri Winston Churchill, tumumanyi bulungi, awandiika akatabo munnange nkulabamu obukulembeze oba obuyinza obugenda okuba nga bufulumira mu ggwe nga nnakyalina emyaka 6 gyokka. Queen Elizabeth kandi newankubadde nga Queen Elizabeth ono bwe yali omuto, ku myaka gye emito teyafuna mukisa kugenda mu ssomero, wabula yasomera munda mu lubiri. Yagezaako okukola ekisooka okulabika ng'ayiga ennimi ez'enjawulo, ate n'atakoma kuyiga nnimi za njawulo, n'agezaako okusoma ssemateeka n'ebikwata ku ssemateeka owa Bungereza omukadde. Mwana wattu wateekebwawo ekitongole ekiyitibwa Girl Guides Company ekiyamba ku bakyala naye ku baana ab'obuwala, naye ng'ekigendera kino kyali kyakoleka nga kiyambira ddala n'abakyala owa Bungereza ono, era kyateekebwa mu Buckingham Palace oba mu lubiri olwa Buckingham olwasookera ddala, ng'ekigendera kyakulabika kyenkutegeezezza nti ekyokulabika nga n'abakyala atandika okulabika ng'ayogerako
ne abaana ab'obuwala abajja mu myaka gye atandika bakuyita kusocializinga, okwogerezeganya, naye abeere nga obulamu bwalimu bufiitinga obulamu obw'abantu abalala. Ekitongole ekyo kyateekebwawo n'abakyala atandika okubeerako n'emikwano, kubanga nga bakulidde mu mbiri baba balangira nabambejja, kizibu nnyo okwetaba n'abakopi. Kale mwana wattu, ekitongole ekyo kyateekebwawo ekiyitibwa Special Girl Guides Company, okulabika nga kiyambako n'abakyala ayali tannafuuka mu kaseera ako, okulabika nga azannya n'abaana b'emyaka gye. Ensonga ezikwata ku kwanjula oba okufumbirwa kwa n'abakyala ono zo sigenda kuzoogerako olw'ensonga nti akadde katutwala nnyo. Twagala oba oliawo tutunuulire ku kye twandiise personal attack. Bwe tutuuka wano tulaba nti mwaka 1953 mu Juni n'abakyala ono yatuuzibwa ndowooza ku Namulondo, era okutuuzibwa kwe oba amatikkira ge ndowooza bwe kiri coronation gaba matikkira. Mwana wattu gaalagibwa ku TV zonna okwetooloola eggwanga erya United Kingdom n'obwakabaka obwo saako ebweru w'eggwanga eryo. Ampuliriza, bino byonna okubeerawo nga Prime Minister Winston Churchill oba Ssaabaminisita nga ye awulira nsi mu mativu n'ensonga eyo, kuba n'abakyala oba oliawo yali muto nnyo. Kaakati byagenda mu maaso ne bibeerawo. Ssematalo owookubiri kwegamba ate naye ne yeenyigamukaawo. Kaakati twongera okulaba nti mu Novemba 1953 bakola ekisoboka okulabika nga bagaba amatwale ge baali bamaze okuwamba, okwali ne Buyindi naffe olwo twali mu 60 eyo, tusobole okulwanirako abasajja bano mu ssematalo owookubiri. Kino nno kyakulibwamu n'abakyala mwennyini. Era wattu Elizabeth yenna abakyala yasookera ddala okukyalira eggwanga erya Australia n'eggwanga erya New Zealand. Era kigambibwa nti ekitundutundu ekyekitundu ekyaba Australia. Kale nampuliriza amawulire ge twakagenda mu maaso n'okuleka nga ate tufuna mwana wattu essaawa ezitali za wala nnyo etukubye emabega. Abakulira oluvuganya munda mu gavumenti ya United Kingdom bavuddeyo okulabika nga nabo bagenda mu maaso okulabika nga mwana wattu tufuna amawulire agategeeza nti omukutu ogw'omutimbagano ogw'obwakabaka bwa Bungereza olunaku olwaleero gubunye mawulire ago, era n'abakyala afudde mu mirembe akawungezi k'olunaku olwaleero e Balmoral. Era bakabaka ne bannabakyala olunaku olwaleero bagenda kubeerawo akawungezi mu kibuga London. Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Kati amawulire amalala abaaliko abakulembeze ba eggwanga erya America oba United States, abaali ba president nabo bavuddeyo ne bajjukira Queen Elizabeth owookubiri obulamu bwe na biki byabakoledde. Ku bano ndabyeko omwana waffe wano ayitibwa Barack Hussein Obama, ali awo ali ne Michelle Obama, kuliko Prince Philip Duke of Edinburgh bwe kiri naye abaddewo bangi. Era tulaba obubaka obwa Barack Obama bugamba nti omukulu ono alese omukulu omulungi, era abantu bangi abaguyigiddeko yabutadde kuli. Nze ne mukyala wange Mikeero twalina omukisa munene okulabika nga tusisinkana ow'ekitiibwa ono ow'ebitiibwa ebitagambika, era n'ayogerako naffe n'abaako byatutegeeza.
bw'atyo bwe yawandiise Hussein Baraka Obama ku mukutu gwe ogwa Twitter. Nayongera mu maaso n'ategeeza nti mu biseera ebyo twali tuyiga buyizi bulamu bwaffe era nga tutandika butandisa omukululo gw'okubeera abakulembeze. Kati nze President ne First Lady wange Michero yatwaniriza eri ensi n'emikono emyanjulukufu, mwana wattu n'obukakkamu obw'ekitalo, era sijja kubalimba. Tulumiddwa nnyo, tunyoleddwa mu mitima. Tuulako bwa Donald Trump bw'atuwadde atutegeezezza atya? Atutegeezezza nti ono obukulembeze bwe mwana wattu bubadde bwa kika kya waggulu nnyo. Emikago gy'akoze naddala n'eggwanga lya United States n'amawanga ga United States gabadde ganjawulo nnyo. Emikago egyo gibadde gya mugaso nnyo, gibadde gya njawulo nnyo. Naye mwana wattu tutegeeza ensi nti ono ajja kusigala ng'ajjukirwa kubanga yali muntu mukkakkamu, ayaniriza ayagaliza ensi ye n'ensi yonna okutwaliza wamu, era nga mwana wattu nkungubagira wamu. Walker Bush naye aliko obubaka bwawandiise bwaweereza, agambye nti nno okumala akaseera akatono mu Birmingham, mu lubiri olwa Birmingham, mwana wattu nga ndi mu kunywamu kacaayi ne n'abakyala n'abantu be oba abambowaabwe ab'omu lubiri, ke kaseera ke sijja kwerabira nga nkyali mukulembeze w'eggwanga erya America. Ategeeza nti nze ne mukyala wange Laura twafuna omukisa okulabika nga tumanyibwa ow'ekitiibwa n'abakyala wa Bungereza. Yali mukyala mukkakkamu, mukyala mukyamufu, mukyala ayagaliza, mukyala ow'abantu, era bibyo bigamba mpuliriza ebya George Walker Bush, omukulembeze owaana mu abasatu ow'eggwa Clinton. Ono nno yaliko secretary owa state eya Hillary Clinton. Yavuddeyo n'ategeeza nti okugenda oba okuviibwako omwagalwa ono tusazeewo okulabika nga tumujjukira kubanga kitukosezza nnyo. Tufiiriddwa omuntu mu butuufu atazzikawo, omuntu ayalina ekisa, omuntu w'abantu alina ekitiibwa, omuntu ayali ayagalwa, ate ng'omuntu afiirayo ddala ku bantu aba bulijjo. Ategeezezza nti nno mu musana oba mu muyaga, ono yali muntu wa butebenkevu, muntu w'abantu, muntu ategeera ensonga. Kale kwegamba bintu biwanvu nnyo naye nga bakulembeze abaliko abakulembeze b'eggwanga erya America. Sympathie et les sociétés de Paris et occupé du royaume uni, biki byonna obubaka buzibu nnyo buno. Naye nga mu byonna abadde ategeeza nti amataala mu bitundu bye gaggiddwako, bwategeezezza tegeeza amakulu nti akadde ka kazigizigi, kubanga munda mu kibuga Paris banakuwalira wamu ng'ali wamu n'abantu bonna abanyweredde okwetoloola eggwanga, saako nga ye meeyo w'ekibuga Paris. No, nkwebaza okuba nga okyali ku Glosh TV. Teweerabira kusubscribinga. Prince William ne Catherine bali mu kunyolwa okw'ekitalo. Era bongera mu maaso n'okututegeeza nti obwakabaka obwa Bungereza obupya bugenda kuba buyitibwa King Charles III. Kitegeeza agenda okubwetikka. Ono nno nga ndowooza mutabani wa Nnaabakyala. Kikakasiddwa nabyo tujja kubanga tubiraba gwe munnanga agenda mu maaso n'okugwa. Munasingo Jumasega obuwa statesman. Ensonga zonna ndowooza tuzifunye microphone vector. Kale no awo wennyini ndowooza bwe tujja okutandikira omulundi oguddako, kubanga story kyagenda mu maaso tugenda kuba tunuula wawe bagenda okuba nga bateeka omugenzi, nteekateeka ki ezigenda mu maaso, bubaka ki obukyeyongera okujja, gwe munnanga agenda mu maaso n'okulabika nga ate ompuliriza. Naye nga Nnaabakyala ye yamaze okulabika nga atuvaako atuviirako ddala. Kale no omulabi waffe owa Glosh TV, subscribinga, likinga, okomentinge, emboozi tugenda kugigattako omulundi